Tandise n'omusumba emmere ew'omaserwanja nga ye musumba w'obusumba bw'ekireka ategeezezza abantu ensangi zino nga bwe basusse okweyawula ku bannaabwe kyokka nga bwe bafuna ebizibu babeera beetaaga bannaabwe. Bino abyogeredde mu kusaba ku Katwe Matters Church wano e Katwe. Okusinziira ku mbeera eriwo kati obufumbo obumu tebuyise mu makubo matuufu gamba ng'okufuna omukisa mu balyoyi b'emyoyo ng'oli akeera ku makya n'atandika okubeera ne munne. Wano omusumba w'obusumba bw'ekireka mmere ew'omaserwanja wasinzidde n'akuutira abakkiriza okwenira obufumbo obwogerwako mu Bayibuli obwa Musa anti ye yabukolerera. Tutambula okuba n'osanga omuwala okwabula mu kwabule jangu nawezezetamu jangu ofumbe naye nayingira mangu n'afumba naye Musa omukazi yamukolerera emyaka 14 alunda nte musajja Yesero yamugamba tozayira ku muwala wange obweka muwala wange lunda ekisibo kino emyaka 14 njoke nkuwe muwala wange nankwasa omuwala we bayita zikola. Ono ayongerako nti buli muntu yeetaaga okuwanirira mu bintu eby'enjawulo nga bayita mu bikolwa ssaako ne mu ssaala okusobola okuwangula mu buli kimu. Yimukosishimwesa owanirira musajja owanirira musa ogambe nti Mukama nyweza emikono gya Musolo kubanga owanyweza negibeera waggulu ekkanisa ya Kristo egenda kubeera waggulu. Abooluganda muyiga omutunyweza bwe mugamba mutunyweza mu byensimbi mutunyweza musaala mutunyweza mu bikolebwa omulimu gwa Kristo ne gukola ki ne gulabisibwa. Ekyokubiri tolowooza ti gw'oliwa wano leero oli wano enkya oli bityana. Agamba nti enkola y'okuzimba ebikomera ku nnyumba teyandibadde mbi naye ate waliwo abo abafuula balirwana baabwe ekitagasa ate bwe bafuna ebizibu ne baagala okubabudaabuda. Mulekera okubeera mu isolation. Mulekera omanyi waliwo abazimba ebikomera ne muzimba ebikomera ebyammwe ate n'obulamu bwammwe ne mubusimbako ebikomera. Ekyo kyakabi nnyo ennyumba yo nebaako ekikomera n'obulamu bwo nga buli ku kikomera nga buli kimu ekyo kiriko ekikomera. Linda embeera bw'eri kunyiga geeto tekiggula wekka. Era nze mbala wamukufiirwa mukulewo geeti bannange noganda ate bulijjo weekweka kakati ate kubanga ate eddaamu nene ennyo ligeze nnyo mu keesi kakati lirya mukulewo abantu bajje bayingire naye njukira bulijjo ggalawo olina envankambwe omanyi nezittika mu nnyonyi ne zijja abamufa tetulinyanga nyinyi naye kwaza mwezaalinya ennyonyi. Ono okwogera bino abadde wali ku Katwe Matters Church e Katwe mu kusaba kwa leero. Ate Oweekitiibwa Dr. Gasita Lentake ayagalizza obuweereza obulungi Reverend Dr. Bukomeko James ow'Ennansana nga yagenda okudda mu kifo ky'omulabirizi Kazinda Mugalu mu bulabirizi bw'Emityana. Olunaku lwa leero Mukama yatuwadde bingi naye kyatuwadde kyetubatusosowaza enjiri ebuuliddwa n'ebigambo ebyogeddwa bwe mbadde awo ng'omukubiriza nange tubeerere ku bigambo ebyogeddwa nga tuweereza era nga tusiibula mukadde waffe mulabiriza omulonde ng'agenda muweereza teebereza okuva ku busumba awo n'okuukawo soke mukubire mu ngalo ekyobasabadde kunyanyuusi yagenze mutereevu n'agwa ku ntebe ya mulabirizi nga Mukama yamuwangaatidde. Kakati ffe n'ab'Ekatwe mumanyi ebyawano lutunywera nnyo n'ekikolwa ekirabikako ate nga kyekyo kyennyini. Ffe tusaba busabi nti byonna byasiba okutwala atulekerewo omwanganya otunaateeka entebe ng'ovudde kweri emyufu empanvu weteri mu kasintiro naye kodde neeka otuulengamu okulira emirembe ate osinzira omwo okulamula obulabirizi bwo n'okubutegekera n'okubuwa n'okubupulaningira obulabirizi bubadde era bubaddeko we buli fenna tumanyi Mityana waali ate oyongereze kweri eddaala wogenda okukusanga ng'osinzira mu ntebe
egenda okugulwa okuva ekatwe. Twagala sofa set eri mu kuleedi yawa abenumuddemu. Twagala kugula sofa set eneebeera mu ddiiro ly'omulabirizi ng'entebe eyo eri mu kuleedi y'ekatwe. Rita Nalukenge, Kingi Moses, Delta TV, Amasukkulumu.